Bino bye bimu ku bintu poliisi bye yakutte oluvannyuma lw'okukola ebikwekweto mu disitulikiti ya Hoima n'emiriraano. Mu bikwatiddwa ng'ebizibiti mwe muli seminti, ebidomola by'amafuta 50, drum enkalu 8 ne pikipiki ya gavumenti, era nga bikuumirwa ku poliisi ez'enjawulo. Ng'ennaku z'omwezi 3 Maachi abatuuze okuva mu disitulikiti y'e Hoima awazimbibwa ekisaawe ky'ennyonyi baatemye ku poliisi nga bwe waliwo obubbi obugenda mu maaso ng'ebintu ebirina okukozesebwa okuzimba ekisaawe tebikyawera. Abatuuze bano ekintu kino badde bakirabidde ebbanga myezi ng'esatu okuva emabega bazze okuwaaba nga ba concerned citizen, kubanga okuteekebwawo ekisaawe e Hoima si kintu nkulankulana buli omu gye nsuubira okuba nti agiganyiddwamu. So nga abatuuze ba Hoima bakirabye nti kirina bwe kikosa development mu kitundu kyabwe, so baali tebalina engeri basobola kutuulawo ng'ekisaawe kiteekeddwa mu kitundu kyabwe tekisobola genda kuba nti kizimbibwa olw'ensonga nti omuntu omu oba babiri oba abasatu bo basazeewo okuba nti bajjawo ebintu ebirina okukozesebwa. Kigambibwa nti abatuuze bagezaako okulopera ab'ebyokwerinda mu kitundu ky'e Hoima naye empaawo kyakolebwawo. Nti abantu abadde batambuza ebintu bino babadde balina protection, nga kigamba balina protection okuva ku ba security, nti nowankubadde badde bayikubidde enduulu mu bibande badde kikwatako obuvunaanyizibwa badde tuwaliwo okuyamba. Bwe bagezezaako okwekalakaasa ne bagezaako okuba nti babazibikira emimwa. Ayogerera ekitongole kya poliisi ekikola ku by'okunoonyereza ku misango Vincent Sekate ategeezezza nga poliisi bw'egenda okunoonyereza ku b'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Hoima. Demu security involvement ekyo nakyo kigenda kunoonyezebwako. Tulabe ddala abantu baffe babadde balina omukono mu kusabotaginga this is a government project. Nti project webanga weeri ate ng'ebintu babibba ng'ate babadde bayambibwako oluusi abamu abali mu bitongole by'okwerinda tugenda kutunira eri eyo bwe tunaakizuula nti ddala kituufu kubamu kuba okuliwo abaddemu n'omukono kyeŋŋambye nti wali muntu agenda kunyigibwa ku liiso. Sekate agamba nti poliisi yakunoonyereza lwaki pikipiki ya gavumenti ebadde ekozesebwa mu kuwerekera ebimotoka ebikukusa ebibbe. Ng'ewerekera oba oluusi n'okuyita mu bitundu omwo. So ati omuntu wa bulijjo atye bw'analaba nti batambuza ate nga ne pikipiki eriko ennamba emmyufu yeri kuzigoberera mu ngeri omu oba endala alinza obutafaayo kugenda kukola ki kuba kuwaddukira. Abakwatiddwa bali 9 era nga bano poliisi egenda kubagulako emisango egy'enjawulo ng'okunoonyereza kuwedde. Kubanga okunoonyereza kuwedde fifaayo tujja gisindike wa DPP okusobola okulaba nti aprefaringa emisango egina bagibagwanidde. Ebintu ebyabbiddwa bya kampuni emanyikiddwa nga SBC ng'eno yezimba ekisaawe ky'ennyonyi e Hoima ekigenda okukozesebwa ku by'amafuta. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.